omukulembeze w'enja bwekyo bwe begenda maaso n'okulaba tamala emirundi tayinza kuleka kyekimu nkakasa naawe aba mwekumiddeko naddala mu programu ye nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezitali zimu nkubuuzaako mulungi eyekumiddeko ABS TV ne tukwebaza okutwekumirako mu programu zaffe ez'enjawulo programu omukulembeze w'enkya tuba tugoba bumaali ne tamala emirundi omukunavu mutabani wa Yowaana nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezitali zimu munda mu ggwanga lyattu Uganda bingi nnyo ebiba bitambudde kuviira ddala ku lunaku olwokuna okutuuka ku lunaku olwokuna kumpi ebeera sabbiiti namba nga twogera ku nsonga ezitali zimu obukedde olunaku olwaleero nga akamyufu kakyagenda mu maaso naddala mu bannaffe aba NRM bakyagenda mu maaso n'okukeetegekera era ng'agamu ku mawulire ge twakafuna okuva naddala okuva essembabule akamyufu ako nga kakyagenda mu maaso n'okuba nga atekeetegekerwa kasaziddwamu kabadde kagenda okuba nate nga kakuba olunaku olw'enkya olw'endooliito okwerumaaluma okukyagenda mu maaso naddala ku nsonga z'akamyufu era nga gye buvuddeko myuka ssentebe w'ekibiina kya NRM Haji Moses Kigongo yalabiddwako ng'agenzeeko mu bitundu by'essembabule okulaba nate nga akkakkanyiwamu n'okulaba nga wabaawo obwenkanya n'okulekerawo okwesikanga n'ebitogi wakati w'abeesimbyewo naddala ku nsonga nga bakiikirira abantu bali mu paalamenti y'eggwanga lyattu Uganda omukulu omubaka w'olw'emiyaga mu kiiko ly'eggwanga olukulu Theodore Ssekikubo yavuddeyo neyeekubira naddala ku nsonga z'akamyufu akabadde kagenda mu maaso ebintu ng'ebyo byonna tujja kuba tubikutuusaako mu mbeera ez'enjawulo era mu mbeera yemu ne ssentebe w'ekibiina kya NRM President Yoweri Kaguta Museveni nate ateeseewo okulambika naddala ku nsonga y'akamyufu ka NRM okulaba nga oba oliawo wabaddewo abaggyibwa ku nkalala nga kyakakiiko akatwala ebyokulonda mu kibiina kya NRM akuleba Dr. Tango Doi nga kagamba nti tewali kuddamu kubanga oba oliawo abajja naye omukulembeze munda mu ggwanga lyattu Uganda obukedde olunaku olwaleero nga yeesizza ekiragiro ng'agamba nti kyaddaaki bonna bana NRM abaali bawandiisibwa batandaba kuba nga ate bawandiisibwa ku mitendera egy'enjawulo bateekeddwa okuba nga oba oliawo balonda singa aba alina kaadi y'ekibiina era wadda obuyinza abasentebe b'ebyalo okugenda maaso n'okuba nga tebakola enteekateeka eyo owatali kuwannanya kwonna ate ssentebe waba nga ayogedde kiba kitegeeza buli kimu kigenda kuba nga tekitambula bulungi omukukunavu mutabani wa Yowaana nemmole jjajjaffe amaze okuba nga ate ayingirawo tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezigenda mu maaso nabagamba nti bamafiya President Museveni tabasobola President Museveni waba tasobola bamafiya nagenda okubasobola bamafiya bwe bakola ekintu bakifunamu ati bamafiya yes nti tukiyita eddaabo egidisuudi kagani sikola museveni naye mafiya yakola ekintu funamu mafiya kubanga zaba abasajja abo mbawulira ebiboogera oyina omukisa oyina nti mbawulira ate there's no way they can avoid it bimusibikuba biweereza nanyini miso ali nanyini miso mbadde manyi gwe director wa miso balina omukisa mukulu mirundi nti bo balya ku bubbi kwe balya if we want to understand these people bagerageranye n'aba stock exchange muyi mu Uganda temuli stock exchange abasajja batunda bonds bo every day batuula ne babala the incident eno egenda ku affecting the company chief shares zaayo kati ngule wano zijja kulinnya they are like a businessman a businessman is playing with his money every day amanyi kyekinaatunda basuubula bimusala so the businessman must be very careful nti alina okubeerako ne ba-experts babatuula to predict a dokita
must be able to know oba omukazi wakulongoosa oba si wakulongoosa. Nawulirayo nti nabo mbabasala nga si babadde bakulongoosa basobole okufuna ku nsimbi. Naba nababbi kakati kankubuulira. Luno olupapula lwa monitor lwa Red Pepper. Akugambye nti biliyoni 10 ez'enguudo baazibye mu Kampala. Pidde ne cases bagaba bafiirwa ensimbi. Yes. Oba bonna ttiimu y'emu. Kati balina kampuni bategeezinga Kampala babbemu. Kati nabano Museveni bwe yaleeta abapya aleetedde bwereere. Tebalina kye bagenda kukola. Ate wa. Kakati bo nabaga nti basooka balinga akatulututtu. Akafuuka enjovu. Kakati eno sigonde. Red Pepper. Ono si Red Pepper. The same story. Kakati tunuulya monitor. Ono apana. Ebejesi baabwe kubumulaba kuba mafia. Red Pepper wa leero ngenda kuzomezi 3. Somoloza nti alina amagezi awa ideas bamuyita mugezi. Kakati stories zikwataganirawo. Oye agambye ate mu. Nakugambye ate. Nakugambye. We can build 100 kilometers of road in Greater Kampala every year for the next 10 years. Ojiraba nti eno neno bafaanagana. Ojiraba nti eno neno bafaanagana. Story you. The mafia center. Tubona boogera ku ki? Kati eno kati center ya mafia. Different company. Same ideas. Yes. Same content. Kati ono alina persuasive language. Alina company gy'akolera. Bonna batagetinga money. Abasajja b'okumanya bazibu. Bayagala okutta lutwamu waleya. Kumukumemundu okola. N'amasannyalaze. Lutwamu akemutumye. Bategeera nti alina connection nga baagala kuwamba leya. Ziri 50 billion ez'amasannyalaze baazi. President recently nakkiziganya ne World Bank n'aleeta $400 million ezitandise okuvaayo kati. Ne babala tulina okuzza bawalike abaalimu. Bwe mbagamba nti mafia teri tribalistic. Muleya mwalimu omusajja nga muyita Tuhayo. Mukiga chairman wa mafia ganga fellowship Mukiga. But he prefers baina ne basentebe baabwe. Walike omugisu ajje abeere wano kuba yasobola okubabbira sente ezo. Era president yalagira akulu abakwate abasajja ne babagamba okutukwata muyina okubanga bujja kutuvunaana omusango ogwa loss of income si corruption because we pay. Ekyokubiri we must have a judge nga waffe nga bamafia beekolerawo judge waabwe. Oba si we vomit akulu yabakwata. President yabuuza walike are these idiots still breathing Ugandan air? Akulu yagana bakwata. Sikaza naga nti bamugajja waakulu bamugajja tebojja waakulu ndaku bbiri baba musi. Mafia joyita mafia eri organized bwete okutuuka nga balina ne basentebe ababatwala. They sit every day. Bakubaganya ebirowoozo. Bali kuserera ate beewuunyeza ebyuma byange bigenda kakasayija. Kati ate kundi bamukwese bali kukuba minisita okukwata sente zino tujjako kandi bagamba tulina okufuna mwenda atuwandikireyo article ate eziwaana ono gwe baali bakubye kuba yenkola yaabwe bwe bamala okukujooga ne babbawo sente ate bakuyita. Kati ebyuma biraga Matya Kathayija olwo aba akola ki? Ebyuma byo kati sente zino $400 million balina okuzibbako nti bazitwale mu meme zino zemulaba obumeme amasannyalaze gavuddeko kiki oba bwonna bukodyo nti mumukaabe era kati nalabye abeekalakaasa ekasubi beekalakaasiza olw'amasannyalaze mukolera bano sente bazitwalibwa eno Museveni ataddeyo abatasobola kuzibba tobala nkugamba ti Museveni is facing a rebellion mu famire ye inside the palace erwanisa President Museveni manyi azanya Kariuki naye bayinza omwabandoninga nabaga nti bwe tunatuukira okulonda nga taliiwo era tugendagendawo naye bamuteekawo waabwe nti the strategy is kakati ono bw'aba atulwanyisizza tuteekewo waffe era nga ye kyobola nti ye Museveni tawandikibwako mu mawulire toga nti abamawulire tebamanyi achievement za Museveni kakati nekakuba mu radio zazze mugende mulire akatabo kange abalire okukinduka abalira okukinduka radio zijja zitya radio ezazze akati radio ezazze nga amasomero
aliro kukinduka tekazikozesezza kuba leediyo za mirundi ebiri waliwo leediyo ezaleetebwa nti abaana basomereko ne tv President Museveni yakyogerako bayi Uganda bamulamuza factory etaliyo byode Uganda kati ono minisita wa UTL Anita alwanye nabo era bamuleetedde mutabani wa Francis Ayuma amukube Minister Anite bagala kumujjawo yajja kudda eyo Anite mafia inalisi yayo gyefulumiza ono mukyali agamba nti you have the maje the support of the maje ayinza obutadda yajja kudda mafia wetuuse listi yabwe taliiko ne majesi ne baga nti ku listi yabwe taliiko era tagenda kudda yaleeta ekyemyaka weerabira iyo for magezi yabadde 75 ya kapu nayisa mu 2017 kitegeeza kyeyisa kyali kikyamu eyo anomuganize system udwensuwa magezi comes back or mission ye baya we esomero liwasomeramu atolisenda wotya you have no school to refer to so mukulabako okwebintu majiza ayinza obutadda ku minister taliiko ku listi bakola listi yabwe baatuma ekibinja contrary to what the president knows baatuma ekibinja mu Uganda yonna nekibaasa esingira ate bo bali across the border bagamba tuyina okutwala abantu mu parliament betunaafuga kuba tukozesa obuzibu bwonna bwe tufunye buva mu parliament ba whistleblowers. That's why nti Kadaga ono omukazi mulono mujinga why ewaabwe yagamba abantu w'amasanyalaze temulonda Kadaga nti Kadaga ye yangu bya nedda uyo Kadaga yagamba nti waliwo whistleblower ndeetedde bino Madam Irene yagamba nti biriyo nansumira omuntu nimugabe uyo musiru bali kuyisimba damu bagenze wa president ne beetonda nti babba 54 billion ng'omukazi tamanyi Madam Kadaga yasimba ne nakakongo ku nsonga y'ensimbi ezabbibwa. I've talked to the president, but the president does not believe in what Kadaga says. Museveni does not believe in what Kadaga says. Nga bali bokola nabo bagenze dewe ne bafukamira nti twabye 54 billion. Tusonyiwe. Kakati yali akolera ni mulono. Nono kitutu ne bamukwata. Nabaga kitutu president yamugamba nti sente zangu yakala kuzipa zibbe kola. Nga president yagamba. Kati president yamala okubira kitutu esimu ate abafere ababbi ne batuula mu Hymen Pasha ku Sande ne bamukubira esimu yayogere ku simu nga muwulira tya nino mwana omulwadde biki lusinkane ku Mande mu cabinet kakali mu cabinet yagenda mu ttooyi n'alekawo ensawo n'adduka atya bano yayita mu kaabuyonjo n'agenda amaani waabwe ng'ataddeko akagundi kano baleeta obuntu bw'Abachina bwogera ng'abakazi nabaga nti oyo kati tumuteekako sente tumusuule kati kitutu akolera nti oba nze nabagamba nti nze okukola mu gavumenti ya Museveni nga minisita nkola mu kakasite kanzo azze okupama tuyambi tuloonawo mpozi kati wali toilet paper naye kakati gwe teebereza nti kitutu ali mu fix bano baboggola nono baboggola ne mbaga nti president bw'amala okutegeera yatuma ekibinja ne kinyeenya emiti gy'amasannyalaze ne wayali n'ategeera ng'emiti gyali bwekuyega emikyamu ajali gisimbiddwa kampuni zonna ez'Abachina ezibabadde babbiramu n'abagamba mu internal affairs omunene n'akuba essimu mu internal affairs akubira minisita ebya Museveni tebiriiyo tobajjako pamiti kati eyo ngikolera mu akati ya gavumenti ngikolera mu Mukulumirirundi ng'oli awakanya ekiragiro kya president ate beegwesa nti kakati asikano abalira okusinduka kaliko essajja eddene erifuuyise eswaga kakati gundi kati abo Abachina babaddusa wano ne bagenda naye owayalinga otya ojjawa makanika ateeka ebyuma ebifu mu mmotoka ye makanika yateeka ebifumu we ayagala Museveni anoonya akalulu okwata otya n'ekintu ekipopularizinga Museveni amasannyalaze aye kati awo nange kineewuliza bano president Museveni bw'amala okubamanya ebyo byali badde mu mawulire muno gano amawulire gaabwe timulisite kanso bayagala okujja mu kitaka olinga bagamba nti be batwala oleeta otya basi ate ojjeko abatakisi ebirimu nga mugenda mu kalulu bano bakuba ye. That's why I'm telling you Museveni is not fighting the opposition. Museveni is fighting a rebellion inside his house. A rebellion anatuka okugimanya ne bati mumazeewo ate abakubye kyobula baddukira mu babubweni bakola ki ebyo byaliwo gwonna mafia kasiteefuuka akazu etta mukama waayo kubanga bo kakati bwe bino byonna nze muyamba kyobula nti nze siri mu bo
I'm not controlling by anybody. Nemugamba sekekano. Kali kekisajja ekifuyise eswaga. Bagenda kale. Kakati ekibuga mu mwakitabula. Kampala. Teri political party mu nsi yonna ebeera popular mu capital city. Because mu capital city, this is when the government is effective. Even government egundi ez'amaanyi ennyo teziwangula mu kibuga. NRM strongest hold yayo eri mu Kampala. NRM is popular in the city. Naye ate mpulira bagamba ne mu byalo gyeri. Andi okubuulira ntuga nti the uniqueness of NRM is that NRM kiki ekireetedde okuba ng'eri mu kibuga. Naye bano bagikubye nti look bwe tugenda okulonda ba disorganized groups butoda baje kuba naleeta paasi ze ne bagenda mu wino batunda ettaka ne bagenda mu paaka oyo omwana gwe yaleeta mu Kampala nga minisita Museveni yali mwebajjagala abantu aba ani nani abantu bana abakubye gavumenti ye bonna tebaawo bana ba munju bagenda okusebereza. How can you undermine groups, friendly groups? Tibutoda tujikubye tujijewo tulese bus. You have scattered them. Even recently namugwanya abadde agoba gagunde ba boda mu kibuga musigale mwezi abana. Era kibadde kibuzo kyaffe. Namugwanya gamba ti ababoda bayina omukko omululu bafuwa mu kibuga kuba obubina bwabwe buliko omuzindalo. Kati bwe bataavaamu abakalwala kansa bameka namugwanya. Namugwanya namuwandiikako nti alinga agasajja gano agasiyazi gabuuza mbuuza aladde nga omusajja musiyazi yabuuza musajja munne. Kampala a victim of foolish spirit syndrome. Because the fool is somebody who does the same thing again and again expecting a different results. Nabadde njogera ne bakadde buga mwache yono badde manyi nti okukwata boda eziri mu 2011 besi yatuwanguza n'obulungu 4 mu bina mu 2016 ng'ekibuga bamaze okyonoona besi yatuwanguza n'obulungu 17 ng'ekibuga kyonoonese. Museveni recently n'akwata Nakyobe said nga gye batwala gye bazibba bagenda mu wino ne babaga bamala okuteekayo ensimbi gaabwe. Nakyobe abba ani waliwo omuvuka bamuyita Kisanja yatambulanga ne Nakyobe yatuuka eweewaka baali bamwasizza ab'emmundu. How nembaga nti omwana ayagala okutta kitaawe buli aleeta eddagala oba solution ate walwana naye. These people bo balowooza nti okukuuma obugagga bwabwe balina kulwanyisa Museveni. Kakati ate ife ayinayo ffe abawulirizi bw'ensi bwe babanga baagala okukuuma obugagga bwabwe nga Pulezidenti Museveni kwali kiki bandikoze obutakuba Pulezidenti Museveni kumwona nawe bati byonna bwe kibeera yoloko obufumbo bw'abakazi omukazi n'omusajja nga bagagga nga baawukana buba blood kubanga laavu yaweddewo kati we are fighting over property omwatta munne. Kakati nabano abantu bonna batuuka ekiseera kati boyinde ya opinion Museveni is a liability. Tebakugamba nti ate Museveni bano abantu babulijjo tebakitegeera nti ate Museveni yabalwanirira. Museveni alinga omusajja alikera mukazi w'essente abaana balye n'azibba kati ate abaana ne banyigira ddadi waabwe kuba until the children get access. Kati ddadi anamanya atya nti abantu nze wendi ono basobola mu kulumendo bayiwa bonna kubanga options zibaweddeko nti toyinza kugamba nti oyagala Museveni kakati kankubuuza zemba kubamu za covid myesente endala tubadde akati zemba mmanyi nti si be basoose ensi yonna bwekyo bweri Katonda yakola human being ali bwati ti emmotoka bwebedde emabega ne bwe batuleera oteekayo omukono because you believe that your hand is stronger than the wound.
omuntu yenna bw'aba agenda kufa nga yina ekimukanza ayita nnyina because mugamba nti kasaba tabangulanga ngenda tuli kumulamu omwana omuntu yenna bw'abanga alabye ekimu ateekayo omukono era bw'ofuna bambega nga abatali baawano abatasoma bakubuulira nti ono bagenza ono yafudde yabadde oli yamutemye tannafa. Waliwo wano keesi omusajja omuyindi yali munene nnyo ng'ali mu kaboozi ne mukazi we n'amwebakira nasuffocatinga. Omusajja bakira mukyala we n'agaa nsiina bwe mbyogera nakwata ejjambiya n'amutematema ne babatwala poliisi pasologist omuzungu. Pasologist omuzungu yabagamba nti ono omukazi bamutemye amaze okufa because how does a human being react in danger? The man confessed nti namutemye oluvannyuma era omulamuzi yamuliyisa ennusu emu yensimbi eyasembe ennusu eki naye ng'ali ejja mu kyo kye yakoze anti yekikkiriza oluvannyuma naye wano mu Uganda w'osanga tibokedde akubye essimu gye tutalina gye twamutumye tetulina kye twamutumye bokedde n'akuba essimu nti omukazi eyagenza okula ettaka babuloka bamusse. Do you say fall back a fall up story ekwatagana ku emboozi n'ogamba nti Kalungi yeekoze obusolo si ye yisu ya Kalungi eriemu alina court order. Kakati mutubuulire Katuleebe yagamba nti court order is a court order, parliament erina ejjikiriza yali yabirevu. Kakati ne batuuka ku court order ey'okukuba ekkanisa n'eyooza abantu eyali ki yali bebi ne tukwata eyagundi ogenda e court order n'olaba mu kamasanyu ate omulamuzi ate ku court order because the charges would be this man faked a court order. This would be the what we are discussing about Kalungi. Is he masquerading with the fake order? Is it a genuine court order? Did he abuse the court order? That would be the charges before. Mutembitegeera kakati nojja kubabukedde akugirayo ebyo bakugira bwe yeekoze obusolo. That's not a concern. The issue is a court order. Accuse him of forging a court order. It would be naye ono mu kooti bamuleetera ekireringa nti owomuntu omunene aba n'amagezi ono omwogezi wa kooti bamuleetera ki kuba ku byonna tetumulabayo Solomon Muyita kakati ero gy'osanga nti eggwanga lino mutuno lyenya akaluka esembabule era webukedde olunaku olwaleero yefu Kaguta wins bwe butaba ntanyi yefu Kaguta wins and defeats the Kutesa's daughter. A new dawn in this country's politics ebemaze wakati w'okulwanagana okuli wakati wa muwala wa Sam Kuteesa ne muganda wa president whoever wins, because this is a symbolic, is a spill over, it originates. Mbabazi yaleeta abasajja bano abazungu babbe ne bajja mbu ebyo bibajooga abantu baleesa abantu baleeta n'obuwala wano obuzungu nembutunuulira bwe tebumanyi mawulire ebyo mubijooge bamulindo ye mulindo omuntu okukubba ssente Dombo ye mulindo atambulira ku booda Dombo najja kuba beekuŋŋaanyiza babbe ssente zaabwe Emmanuel Dombo mu bijoogo ofono omwogezi w'ekibiina kyammwe kya NRM ofono nabbanda weya essente ne batwala nga ujoogaani nange babinjoogeramu ge tojooga wagaana no naye nagamba gundi nagamba abasajja the prime minister has sent us to clean the image of Uganda nabagamba nti the Baganda call it MP is bad place. The Baga, you can tell the Prime Minister that he is one of the people who have contributed to the bad image of this government. Therefore, we cannot provide a solution. You are coming to clean the teeth, and the MP originates from the stomach. Yeah, Nabagamba, you go and ask any Muganda what MP means. I will not work with you. Get out of my office. Never go. Hey. Onzibiremu ssente betusalako tosobola kuneeyambisa. I have the brain, I have a destination. Byemukola byonna mba mbimanyi nti kakati kankubuuze bw'oba oli mu ttiimu ya mupiira nga sizoni ewedde oyinza okugula omukubi w'enduulu wali olabeko nti abakubi b'enduulu babagula ogula muzanyi yakulemesezza kati njagala ombuulire
bebagula ewa Bobi Wine bateebi badefenda basikowalazi bani oba bakubi banduulu. Era bwe tuba mukulu. And how does it affect? Not that this is trick to eat their money. Ebigenda maaso mu ggwanga. Sibibeeramu. Bwe tulaba abayimbi, bwe tulaba abapromota, bwe tulaba abakomedian. What you don't know. Bwe kibanga olwaleero nga NRM bamugamba nti abayimbi bali bubi luli bababbiramu 10 billion. Kakagombya ne kadduka n'olutwe lwako ono Bobi ekyo kigundi kiraga ddi bajja kifumisa bikwaso wano bo beekweka kibatwala kati kina gye kigenda okubba billion 5. Kano kakibuuka kali kagala kutunda National Theatre. Twaba ne mukwano gwo Bajjo kati ebigambo bye bamanyi. Do you know that I don't know these people? Do I know Bajjo? Where do I associate? Ebigambo bye boogera kati eri munywanyi waabwe yali Bobi Wine olwaleero kiina kye kyongera ku NRM. Bobi Wine is a creation of the mafias. Bobi Wine kakati balaga Museveni nti waliwo kye bakola nkugambye ti bwe batimu ya mupiira mugula muwogganyi lwaki bakola bino wano ku mulembe gwami bobote waliwo Mama Kerere ngoyo ati yali akola everywhere UPC UPC everybody UPC bw'oba ogenze ku mawuliriza abasiraamu baganda bange babundize mpa mu family y'abasiraamu naye mubeeramu omuntu ngo seeka abuulira ne mubeeramu asimula abantu Allahu Akbar takbir Allahu Akbar kakati oyo akola ki ayina amagezi mu mutwe omuyita mwazinyi ayina qualification mulaba Premier League bano trick yakubba Museveni something is being done. Nabaga nti Bobi Wine is a creation of the mafia gang. Olowooza is a follow back position to these people. Ebikolebwa bano abantu. Let us bring. Nabaga nti Bobi Wine wanaatuukira. Bwe tunatuukira okulonda nga baluni bagiteddeka akakonzikonzi. Kubanga Museveni baba mafia n'onajja mukubiramu. Kino ekikolebwa kati olunaku olwaleero kutaba promota abayimbi ne bannakatemba nga bavaayo ate tebalina bwe bafuna oyayina ki abantu bagenda kuba abantu balinamu obwesige abantu bayinza bateekamu obwesige olowooza kwe kusose defections ezisoose mu mwala bako nabadde mbuuli abaana bange ekiro ne bazzukulu bange nembaga apo temuli ate anaakyuka emirundi emeka can you become again twice do they have kubaka tuyina social media bayina kuki who listens to them boka bamulye eyo nayo formula ejja kuggwa tolaba nga kitta trend y'ebyobufuzi ate kitta ki oyo yani is he member of parliament in 1980 we had 11 MPs from Busoga the 10 close to UPC remained Chesimira before 5 years these were dead bakazungu bali kiswayi bali Busoga was killed leaders, that's why Kadaga imagined how did Kadaga imagine the politicians of Busoga close to UPC, and within 4 years, UPC was no more. Whatever go mukolo gwa Professor Sebufu. Professor Sebufu yali gundi ngavuga ka Ford mwavu muyitirivu. Paulo Mwanga namuyingiza UPC endulu yali emukono wali ukolinizi nensi isiraje obote gyatulamu yamala webbanga bantu bebaje kubanga obote agenze. Where is Professor Sebufu? Ataliyo ne yajje Makerere. This one Fred Twilight tali nyanga ko one. Mukulu Mirundi banebye ofusi we have seen it ate bali yo bote yagulanga liyo cream teyagulanga bakubi bandulu mu kisamba. Banebye ofusi batubalabanga abantu abomuzinzi. Kuki nabyabufuzi bajja mu nabyabufuzi. Do you think there's a politician of substance I don't know? But can he address, because in politics an important person is somebody who helps you to get votes. Kakati bakusasira wa amaanyi lwaki isi ekyamani wakakiiko akanoonyeza Museveni obulamu Kampala bamubiramu ne badduka bamubiramu bubizi bano bebabba era I cannot touch that money. Omupakistani yajja wano nga azze kugula byegundi ne mubba naga nti no this African was this see it does it mean that even whatever you see goes to his machines into yeah this is a reality call me Mirundi I can give him money ne bamuli akodole emitwalo 5 kunonyanza ne tulya wali wendire enkoko kundi kupapo ne bamwetoloza bwe batenga njigaludde mutire mu mulyango enyondo fetubaddewo I've seen your birthday, I've seen you and I've written.
kati akatabo kange akasinga obukulu nakakusomera mu luli kakati bwe tuba ebintu nga bino twewuunya ati weewuunya ki? This is a trick played on Museveni that Bobi Wine is losing. Who are they? Kubanga bwe tuba nti omuntu bamuguze biliyoni 5 omuntu bamuguze obukadde 3 amalwaliro temulimu ddagala. When Rupia Banda wanted to strengthen the Democratic Party, he removed the real substance. Yajayo ababaka ba DP n'abagula n'abatwali wa Bobi Wine. That is gundi. Yagula ababaka musubi miliyoni 2 mu kalulu kali n'abakumyawo mu DP strengthening the Democratic Party. Kati balwana ne Mao. Ekisinga okuluma Mao was used and dumped. Kakati ndabamanya ne bakola gundi Namboze ajja kube Mao amujjewo. Mao nga listaboni abamanyi. Kubana ne ba Mao ne baba bakozesa. Kivola nze nkugamba sina gwe nkola naye. Mukaluka no sina gwe nkola naye. Oyina president yeka directly. Kuba sifa friendly fire. Toyina ba connector. Ajimba manyi. Bunamba manyi ndiye balwana nabali nabo. Nti bwe kituuka ku ssente za secretariat olwoddombo yajja n'akugamba we are going to pay for airtime for candidates for NRM candidates. Why don't you give these people their money? Kali kasajja kaabwe kekabbiramu aka New Vision mbuntaddewo luwo gundi kubanga bagaba ne ssente mbugwe bakusindika ng'embwa tigenda ku gundi. We paid a gundi. No, we give this man his money. He knows how which efficient communication is available in his constituency. Kati awo bazibbirawo. It's like omuntu anavaayo nga buma President Museveni ebamukisewo kya ssente bamusirisa. Anti kwe kyoba otegeera. Olugwanga tugenda kulitambulizamu eyo trend. Nabyo bijja kuggwa. Wasomako ku slave trade. Tewali kintu kye batakolako resistance. Tekiriiyo. Kakati ebyo byonna bijja kuggwawo. You end up demoralizing ababadde ababo. This is not Museveni's work. Ezo sente za babbi. Nti bagala okuponimba gwe mu society. Who weakens the opposition? Who weakens the opposition? Who? Why do they fight me? Ne bantya ku radio eno, ne bantya ku eno, ne bantya nkubbenyondo mu mutwe, nkubbanyo nkwasizaawo omutwe. I'm tested. Nalwala ne baga nti ndwadde cancer. Omuvuka bamuyita Vincent nankubira essimu. Mpa mu office ya Nalweso, yes. Bakugambye mzee yakwadde miliyoni 3 zikutwale mu ddwaliro nga Nalweso mwali. Abakubeeramu nalingira nandomola yase. Bakwadde abantu bagala bakwadde obukadde 3 ogende bakujjanja. That level of beggar. Nkubbenyondo nenkwasa omutwe. If I don't have money to pay for my health bills, are you going to educate also my children? Are you going to buy knickers for my wives? Ujugani okuya omuntu okugamba nti nasigana. I don't come from a poor family. I rejected the money even at the time of death. Did the entire travel? Never got the bump over to one. Never ja. Hey, I'm canon night. I can help you. Namugai jangu. But muserikali mugundi. Navani kuchitanda muhaso mutwe. Hey. Ngataze why do you come to dance on my grave? When agana sente zaabwe ezabo ka canon night ba naddamu nampita. Mam canon night. I want you to mbuya. Muzeyi haze mugamu muzeyi batu matulimu sikumanyi mukazi gwe. Ekyokubiri okubye omwami nkusanga embuya mu barracks. Mu barracks tebakolera mulaavu. Sijja kujja. Era kuita kuwase. Owe wa PPS natuma omuntu yali PPS mole. Nga bamufuluse wabo. The woman was imubuuza. Of all the time she was there, as she ever rang me. Ulono omusibi yankubidde kuva mityana. Nze ngenda kwesimbako kadi NRM kubanga waliwo omuntu anampadde sibiri ngenda kumala lubanyo koteekeko ssente. Why do you believe us? Abo be mujoga balala. Tebambala musuuti gaffe. Tebalina ssente. You cannot use me. No, mukulu minondi. Waliwo omuntu abayetaaga obuyambi okuva genda mu mirundi media consultant. Ndi mutabani we bamutani wange bamuyise bamugambe tukuwa miliyoni 5 tukutwala kwa sale namugamba gwe ngukubesa siwa nululidda. Family yaffe tukita horse trading. Are we horses? Are we cows to be traded in? Kati bana bazitwala bana bazifuna. Basiru bayina future azibawe ya tamanyi. Do they have a future? Do they influence elections?
lwaki bamalirako ensimbi nga tebalina omusekuzi w'eddagala ayinza okugaza essabo okujjako ng'atabulamu bifu. Omusekuzi w'eddagala tatta ssabo, talina x-ray masikini. That's why I tell you, if Museveni did not bribe Bidandisale, if Museveni did not bribe Kategaya, if Museveni did not bribe Besigye, these are powerful people. Mugisa muntu abo be medical doctors naye omusibi w'ebiwundu ono owoku reception asuula essomero. That's why muje mutamanyi nti omusomesa asomesa mu ssomero alisuula kubanga ba managers ali mu business. Bwe baddukawo bagali bw'okyatwalawo n'omwana wo tie kuba balina amasimu gonna feeyo twadduseeyo oyo asuula essomero. Kati njagala ombuli ku be bawa ssente, what is the impact so far? Ekyo kyekiruma omuntu wa wansi nga nze nti essente zandibadde zigenda mu services eziyamba abantu abangi bazimalira ku muntu omu. Ekiwende ekiyigaba abayaayi kijja bamunoonye nga talina na nusu n'emwadduke. Naye nti muntu bamuwadde biliyoni 5 wasting my time ne babawo 10 kankubuulire gwe tozikaabiranga. Lwaki mukulu ngendo sizikaabiranga? Nagambye mukazi wajo sisinga buli ssente gye bampa njinywa bunywi nebutegeera nti nfunye ssente ababbi ab'embadiya abazinzi ab'embadiya obamanyi abakwata akabadiya kati ababbi. Can the woman cry for this money? Because even if the Mbadiya people did not take it, she would not receive it. If it was what the band, why do you cry for it? Leka yetike bizibu byenga abantu bali kufamuza bafuwa mika. Society singa in reality ngabo balina kye bakola n'oyiwa ekintu ky'abantu bali muse. Did olowooza nti bano ordinary people Museveni lwaki abagamba abeerosi? How do you akakatabo nja kabasomera ntya? How do you carry out an election without a voters register? Kyekiyombi akati abantu kyesiba kubya abavubuka kati bano baali bakimanyi ti Museveni era tujja mutuusa ku endi nga bwe nkugamba nti Museveni should prepare for a full blast campaign. Kino nga bw'olaba nti Kadaga bamuwadde interview mu Monitor lwaki tebasobola kuwa Namugwanya Namuganza lwaki tebasobola kuwa Tana. Why? Tana angamba Tango Doi nti obululu obwa delegates mwabbye. The votes are more than the delegates. Mu Eastern. Tango Doi n'omuntu wegwe. Even the president. No, don't refer to the president. You add. This is simple mathematics. Yes. Is what Tana says, is it correct? That the voters, now when you know, mukamwe, olemeddwa ofumbira ekyalo bwekibanga kaluuka nakaseke kalimu okwatibwa omwenga kiraga kiri ekibiina kya NRM tekakati ate bo mu kifo ky'okukkiriza to fill the loopholes ate no bagamba temwogera obwo bwamukundi obwo bwamawulire bwa me am more popular than your newspapers combined. I don't need to be covered. I have my magazine, I have where I have my platform. Kakati gwe ofaanana ng'Omuganda oba an ordinary person gwe bagambye nti ekizi ani yabulire mu lubuto mwe. These things would come out even to cancel the elections. But Kadaga bamu interviewing nga tamanyi. Kadaga will defend the results. Namuganza cannot defend the results. Tanga cannot this younger man. Yes. Ate singa mbadde muyina amagezi kati abo nabo mwali bawadde roles nti has defeated Mukula kakati come on board nawe oyina Kenyatta yayina enkola ng'akugamba Kenyatta ku independence you defeat a minister you become a minister oba wa mugaso. Moi yayita omusajja ewaabwe mu State House namuga gugenda kugwa nga Moi yamugamba yes lwaki yali akimugamba naye mbadde nkyakwagala ugenda kugwewamu. Moi n'amukwatira 5 million Kenyan shillings n'azimuwa. The man was excited. Yagenda mu TD Dobby nga Spear Motors n'agula Benz. Bagenda okubala nga sente enfu zamuwadde. I brought this money from State House. Ne bakubira Moi esimu. Moi n'agamba yes, it is a fake money. I did it deliberately. I told that fool that he was going to lose election. Take this money.
omanyi gwe Kenya ensennene sente wezifeke mani waviira mu kitundu ekimu adde mu bank system. Omanyi nti abakubi ba sente wandi sente enfu bagenda kugula nte mu butale. Because they know the cattle keepers will go and hide their money, stash their money behind their pillows. Sente okujja mu circulation mu bank system we bagitegeerera kino kikwangala. Kakati mu yabagamba musibe embwa nazikuwadde mumumpe ku simu. You stupid man, idiot. We mujinga. Did I give you that money to go to buy beds? The president of Kenya gave a minister fake money to test him. Kubanga ayinza okubanga ye yali amaze okumanya nti after all ngenda kugwa. Golowooza nti abakazi abatanyirira tebamanyi bizigo birungi gye biri. Aba yabigezaako dda. You know it yourself. Tikinkolera. Kakati bagenda ne bakwata bana abajozi. Why should Rogers Mulindwa be very useful at a time of scarcity? Yali gaggawalako ndombo yoleeta omutwe gwe ddombo. You cannot humiliate me to that level. Kyogamba mukulu Rogers Mulindwa aba muyisizaamu talina na motoka atambulira ku boda. Weetagisiza Emmanuel Dombo yako. I will sacrifice these programs. Do I get money to facilitate these programs? Weetagisiza walizisasula ng'ombulira nti ate ojja zikozesa. To go to Dombo to arrange mubenyondo ne mwasizaawo omutwe. I'm not under Dombo. I'm not under anybody. As far as media management is concerned, I'm only next to the president. Nze omusajja yali awandiika to His Excellency the President ngamba to His Excellency through the Minister of the President nswere empunu I wait another government. Kati okuba okubika simu. Omusajja omusiraamu ng'agenda kusaala n'asanga omutamiivu mu mmotoka n'agiremeramu agenda kuwunyisa ejjuba yo omuvira buvizi. December and wait another one. I'm young, I can wait another government. Do you expect any other government? Nga sijogeddwa mu bajooge busiriimu era nabo bakimanyi nti that man tumuyita tajja kujja. I can only work when the president is aware. I don't need your newspaper coverage. Is the president aware nti ye yantumye nagenzeeyo yaŋŋamba nti njagala obutabo in writing I want obutabo obwo bwonna obukadde buno bwakola mu kinaana kano kalunyankole have rule. The only thing I have added on is the Rukunjo version. Yabukutuma abagala magare ademu abuyitemu. Mbwagala. This natural. Nawandika nejo wa mukulu mirundi. So me sosobola kukola mbaga nga Kawasa tamanyi. Nkolera Kawasa goyinza okuba kimuva muganda nakoze ku mbaga kulumbe tebande. You are doing what was paid for. Kyalo yobadde kisasula. Era Kawasa tajja kwebaza kuba tumumanyi. Kati nze mmanyi Kawasa. I'm monitored by Kawasa. Sijja kwasa nkunga waliwo omulala gwe bawadde ssente. Kati nabawandikira ne mbagamba nti Kamoga yavuddeyo Kaweesa mufu. I knew. Kwanza nabategeera amagezi gaabwe. Kamoga was acquitted. Kamoga was never charged with murder. Kamoga was not ever convicted on murder charges. Kamoga was convicted on terrorism. And there is no international definition of terrorism. Kino ekyokukwatibwa kwa Kamoga n'okumonda kiraga kireggwa ekifaananyi kye kino ekikisiiga. Ye president teyamanyirawo. Whoever was fighting Kamoga didn't know. Kamoga baali bamugamba nti atta abasiraamu. Why wasn't he charged with murder? Why was he charged with terrorism? Yali ateka bomu. Abalamuzi kati abalamuzi abaako. Omu ku balamuzi abakwitinga ye Chief Justice wammwe tumukubireko mu ngalo. Nabagamba teri mu nsi esangibwamu omulamuzi ne bamuwa obwa Chief Justice nga talina Solomonic judgment. Tulina ebigambo bibiri mu politics. Solomonic twakijja mu Suleiman. Mosaic twakijja mu Musa. Mosaic image, Solomonic judgment. Kati we are talking about Kamoga. Kamoga was acquitted the long time ago. Never government but terrorism. Kamoga was acquitted on terrorism. And you said the man has gone out. Why? Mwamukwata mumuwayiriza nti yatta abasiraamu. Was he charged with the murdering any Muslim? Ne bamuteekamu scientifically. Ne bamuteeka ku terrorism. Golowooze. Ogwana Gomala telling me an international recognition of terrorism charges.
bino byali byakulya byakusiba abantu kiwani yatashe kiriya yatashe bali tibyaliyo oza kwita ebirongo time ego kiraga kiga era omulamuzi omukuba mu kuyitinga yoyo chief justice wa murumu awadde akwita ebirongo time ego kamugayeta abasiramu was he charged with the murder kiba kitegeeza nti abasiraamu babe n'essuubi kuba n'abasiraamu abakyasigaddeyo okuteewa nkubuulidde tebamukyajinga na murder. He was arrested at the time when Muslims were being killed. olw'obutakkanya bwe baalina ng'abantu n'abantu ndisira butakkanya bwe tuba tusoma terrorism batugamba tiwootegerera nti waliwo Al-Qaeda cell mu ggwanga lyo mubeeramu emizikiti emipya eginyirira mubeeramu bamasheeka abato abanyirira ng'omanya Al-Qaeda ekuyingidde kati abantu bawano Al-Qaeda tiyinza kutabatta why bamanyira okukuula enane state acta tezanyirwako teyina international rules teyina embassy befuga bokka bakutta busi gwe lya sente za Al-Qaeda bakwase lya sente za Museveni ye mulokole lya za Besigye akwase kuba zize ne Besigye takwasa lwaki ne Bobi Wine takwasa lwaki sizize gwe lya ku sente yange ogirya obbe emmotoka yange nkuyingiza kabuli mu nnaku 3 otayingiramu nga nkuwe milioni 10 kuba zange this is my money nzijangako waffe nkukolera obbe emmotoka yange agamanya agenda kwesa tuziba lutya obuyinza obujja obugamba nti atagenda kukozesa muntu ate kakati ffe bali babayita abajulizi bagusala bidandi nabaga n'erinnya bidandi temulimanyi baga nti ogwagusaze bidandi okusala omusanga ebidandi kitegeeza tebayise ludda na lumu yoli agusala bidandi ndekuye enyambo nyenya afaati asawa mmeka nga kawedde ogende w'omuntu n'omuwulira n'otya n'okutya owaye ate gwe kasajja kano kamwanyizaako tekalina nanga ttale jajja ekikuleese kiki anti afudde nga bwe wagamba accident oba masasi jajja yafudde accident addemu teekawo esente zange bwazi teekawo ekigali tekalyanga ku nnyama tekalyanga ku bbango buli lwolaba omusawo omuganda avuga emmotoka akola kye yeeyagala amasuuti talina ddogo n'eri endogo nikula 13 nti ngende nasanga ekisajja ku CPS nekiga nti emmotoka yange bagibbye omunaala nebyensiba emiliyoni yana bikuta omusajja bimuga emmotoka ya muzeeyi eriruddawo nasanga kiryankoko nenkiga nti nono yali akulya flying squad nemuga mulidde sente zange kambalageko 10,000 omubbi akyasinze okugira mu mbeera gyatamanyi bamuyita mutwalibu nagenda esirunko ne banziba ku polisi nensangawo n'omusajja nga bamuzaala ku kyalo ewaffe kozi mutwalibu ali ku kyalo avuga emmotoka nyina wa mutwalibu ne kitawe ne bajja ewange omwana waffe simu ibi kozi beereeta ate kye nabajjako nze nkimanyi omusajja nabba emmotoka yange disiko abeera gundi awo yabba emmotoka n'agibba n'agitwala disiko ng'engatta azikubira busi yasula Kisumu ekyatwala engatta akimanyi akasajja kanga luno oluswayiri si lwa Nyerere ewali emmotoka yo luno oluswayiri lwa Moi nga omuntu dokita oyaga do I have money for you ebyomwe bimulimu ebyobusirumirode okusanisa 13 anti nze sibikola kuba mbitya waliwo ekinigeria mutibula Nigeria baali bayina eneyagala okufaananga esemukatiro okubiraga wano kakati nga bakutuma nnyoko bakutumaani ofune sente kakati omuwala atwalira kitaawo omulenzi namubuuza gwe kitaawo gyali nti yafa nnyoko gyali nti yafa get out of my house kati omuwala teyategeera kitaawo kyeyagobera musajja yategeera nti eyo family eri mu memba wa fellowship ne muwala wange ayinza omuwaayo ekibuuzo ekyali fundamental kyali kimu maama wo gyali is dead is your mother there is dead get out of my house kati yogo omuntu agamba tayagala ono omuwala we afumbire omusajja ofani no this mulogo man knew nti bwolabanga family nga kitaawo taliiyo maama we taliiyo kitegeeza memba waffe wa fellowship eya biliyoni ya kirabu mwali why bwosooka okuwaayo ne bavaawo kati mwe Nigeria nze ndabanye Nigeria
bino ebifiripino era bibeeramu nnyo baana jjujju bato be babira baagala obwezi baagala busopusopu kubanga bibafaanana era obufiripino abaana bato bwagala nnyo ebinigeria birimu eddogo ebinigeria nti byo byaddogo mulimu ebirabufu ebya life alina byo bikusomesa ti omukazi avuma bba namuleka awo nagenda n'omuyayi muyayi naye namubba ebyo nabyo mubyagala nze I don't waste my time if I'm not writing I'm reading I cannot nebwengenda mu kyalo gye batalina toilet paper nensanga ye amawulire mala gasoma gagali mutoyi oyinza okukisanga mugundi kati muwino osangayo fayiro zempitirivu enye eza gavumenti ye yazibba tamanyi mukatabo kange kano sokoleke nakuwandikira nenkugamba my argument eriemu nti all what you are saying is a battle between Museveni and the mafias. Bobby Wine you can be a victim of Bamawa. Till the mafias believe, why don't we create somebody we shall control? Why don't we take MPs to parliament we shall control? Let them have it. Government opposition is like a business. Being an opposition, it's a business. Follow back. These are not politicians. This is not an opposition. Tichiriyo. Era nze benjogereramu president yampasa enement ogenda okwogera mu bantu abo bakata balina ali mubaki mbagamba kano ke kalulu kafa akasinza okubeera simple kano anti twevuganya ffekka tewali opposition otyanga nnyo omuntu agenda okwogerako byotasobola kudefendinga. Has Bobi Wine talked about COVID money? Has Bobi Wine or any opposition leader have they talked about the resumption of schools? No, sikusibibwa. Bali babaleeta butabyogerako are more dangerous to the mafias than those people. Teri politician yatasobola kwogera ebyo goyinza okutwala mujjawo era oba otambula ne mukazi wo n'alaba mujjawo laba embwa yiyo malayo yiyo ate embwa neeva eno omusajja n'ava ow'embwa anaawe n'akuddako. Nobody can recognize the beauty of a co-wife. I can detect a genuine opposition leader. Opposition abalidazi bafi bandibadde bavaayo n'ebigambo eby'omukono ku nsonga za COVID. You are coming to Kampala. Basirise busirisi. These MPs, these people who are fighting to take over Kampala, where were they when Musi was destroying the city? Mujabuzi, you've seen the people Basiru. Abamu batya ndabala babandabe nga bakwatiddwa ngeri gye bakwamuzaako ne bagamba akatusirike. Nabaga nti Sekitto ye musajja eyakwata emundu n'agenda Buseruka n'alwana bamukwatira Buseruka. Sekitto came out of Luzira prison on an amnesty n'ayingira mu kasiita ye wa DP n'ono wa DP kati sigo baleetedde mu kibuga eyakazanga ekibuga. When Sekitto left, President Museveni yakwata million 3 n'aziwa banka ya kasiita n'akwata ekyuma n'akiba. Did they appreciate him? Ne bageranga Uhuru Kenyatta ajja wano nga mwina omwana gwe Mombasa gwamu. This is the time when Sekitto incited the people to close Kampala. To embarrass Museveni. Nimbaga Sekitto si wamu. Sekitto abali venue authority be bamuwa sente. Bawa sente Sekitto n'aseginga strike ne bajjayo billion 5. But we had to release this money to cool down the strike. Sekitto gyakoze. Sekitto bali bamukubira ku kaboozi ng'akunga aba police bakuba abatembeeyi. Is the Sekitto who is coming now? In 1980 waliyo akalulu e Nigeria nga waliko omusajja omuyita Chief Awolowo. Chief Awolowo yalinga Sekitto and others, you see, the scavengers. Awolowo mu 69 abayibo bwe baagala okwekutulako gundi Awolowo yagamba Obasanjo nti abo bangu nnyo mubateekeko gundi muba sealing off nga tebafuna mmere ya Nigeria. They don't want Nigeria. Do they want Nigerian food? The Biafras died starvation because they could not access Nigerian food. In 1980, Chief Awolowo batandika political party agenda mu Iboland okufuna y'obululu. Do you know what they told him? Awolowo, you must be a honest man, one old man. The people who would vote you died during starvation because you advised the Nigerian government, you advised Obasanjo. Omusajja nga Sekitto ne Kayondo abatikomezza ekibuga ne bamala ne babakunga ne muggala w'amaduuka gammwe enkya ne badde ebbali Kayondo n'azira amazina ga DP
kakati the Sekito coming mbadde manyi bakikola mutima mulungi. no president yatuula nabo I remember very well nga Amelia baga president Museveni told Amelia yenga amanyi Minister wa Trade Museveni yali amanyi nti bano tosobola kukola strike era Museveni yagaana obasinkana bajja ekiro n'agaana nabaga if you want to kill your economy kill it, it's not mine. I set up Museveni n'abawe concessions musanvu which I will read one day baga talina kyatuwadde ne Sekito yabuuza president nti baba bampa enkoko nga zibikira emyaka 2 ziggwawo kakati nkoleki nabuga kwongera endala kuba Sekito yayogera naga nalwana naawe eruweru lwaki ekyebusero katokyogera kakati is coming with his gate after destroying the city is coming kuba alowooza nti abantu basiru aza kutaasa bannakampala ate kuki eyabaavuwaza mboko nze mbabuulidde whatever comes the current Luweero of today is Sembabule. Whatever the outcome of Sembabule will determine the future of this country. It has a strong bearing. Era akamifu bakongezeza. Sembabule is the Luweero of yesterday. Sekikubo yagenda n'abaga nti kalantini wa mwali fake. Sekikubo n'aga nti ndese nti nkozewo akatale kange lw'emiyaga. Why didn't you allow Sekikubo to bring his Kalusu infected cows to akatale? Nemusindikayo ba experts ba veterinary doctors to expose bamukwata bamusibe mu kkomera kuba mafia humiliates naye mbagamba nti kakati ono bawa namayanja namulabye musanji wange akola ki agulawo dduuka agulawo eddwaliro. How can you open up eddwaliro when lyewa competitor ali luddawa mukomera the way he was arrested an idiotic policeman yawanika omukono gwe singa wadduka dda bali beekukumye. The mafias don't want namayanja Zanzibar to win. Obanga ye bakwata omulamuzi ogola yaga nti yes besi bamunominatingire mu komera omusajja yali atone General Kiddu Makubuya a professor of law a celebrated professor of law yasomera Yale University mu America PhD Dr. Kiddu Makubuya argued in the court this cannot be done. Ogola insisted. Museveni because of mugezi yeki yakola besi ye bamuta. Why? This mulamuzi knew yali waba besi yeraba nga wabo awandika post Baraka Mamba you go and lecture literature gundi yali amukuba muhwezi. I'm not supposed to share like you. When Uganda wanted to be liberated, I went. Where were you? Ulikuwa wapi? Ngoya Agola, bali ne mukula. Secretary wa mukula, are related to Ogola. Bamugweza avemu minister bagitwala. Ne Museveni yagana, besi bamuta. Kagondo gundi, nkwani kwangu otafiri, ne bamuzanya akazanya.